mufunze nze mbabulira Shiba sigenda bagamba oba yani oba kuyagambye kuba kyabagambayo n'abalala yayogedde ku kwani yayogedde ku ekoni yamogeddeko oyo ye Shiba yagambye yakomyewo ya ripoti nze emunyonyo agenda obatawanya amala data ku simu amala mugule power bank ikakomyewo akakawala olaba nange ndi neighbor yako naye amasanyalaze gagwawo baidawe amiliyoni yafugaye muno basigade babingi tu mu Uganda yena cyari babingi theory yene bebekuru yetwebuza ekibyaba abantu bombi bakulu ebyabakulu sitera kubiddamu ate kinunye kinsanyusiza bosi wange bamwawuddeko ku bintu byabwe ekyo nakyo nekinsanyusa nnyo agamba mutuufu nyonyonyonyo era basigadde babiri okyakabi nnyonnyo weebale nnyo mukama wange Jose Kameni kwogera mwasigadde bigi ki oli si bya bigi ennaku zino waliwo obugambo mukotinga Uganda ni wati golaba nfaanana Uganda ni hu gwe nfunirayo awo omuntu ng'ali mu Amerika eyo ne waba yafa munfunireyo ba Uganda niye mujje munfunira we munzizika anti muwulira mufa bwe nali ntandika okuyimba nze neetuma lwimbo lwasooka lwali lwange ezaddako zaali zabage nze muyimbi mu Uganda atalina comment nti sebo twagalayo akapya nga nookantuma nze nali nkutumya eki gwe njagala mbuulire nze nali nkugambyeko mbowaaye tuleetere zino jaketi emyufu ng'eno eriko kino nimwe mwepulaninga ne mweyituyiza badizayina bayibulaabu ne bapostinga ebintu ku status ne tulaba ne twambala naye era nakano nsiba nkabagamba naguno omwaka kankabagambe oba amagezi gazze munaakawulira kyebika amagezi gazze mulekerawo okutumaatuma abantu mbowaayo oludde wewa gye mwamutuma gyalya ekkuba we limukwatiddemu ensobe benkuba wemukubidde ewa kakyako okamanyi k'omutuma mumanyi n'okukazalawa mbowaaye akayimba akapya akaki mukazalawa mukayita bwe katikato mwe okutuuka wano we tuli tukozesezza gati si kati gati agayimba gafuuka nagayimba sikayimba manze wentuka ku stage malina okubabuuza mbawe manje kitegeeza gali eyo mbongere muwedde manyo basaba ne bagamba taata lindako genda mininga ngalina temutuma abantu naddala nze neyogerera nga nze muyinza okuba mwinayo abayimbi bamwe mwafuna alhamdulillah nga bakkiriza okubawuliriza ne mu komenti zaabo section mugwamu ne mbagamba akapya ewange teri ayingira mu comment section nagambuka bakutukuli nze nnyini ndi hiti olunda bakongo olaba kuki